nyabo twagala nnyo safety eno mugiteekemu amaanyi mangi olw'ensonga nti safety mu mmoloka zaffe ez'empaka yesingira ddala okuba nti yetambulirwako omuzannyo gwaffe mulungi nnyo naye essaawa ena guvaamu akabi kati tulina UPDF helicopter bbiri zebatuwadde ne batuwa amagye okuva e Mubende agagenda okukuuma ebibira byaffe n'enguudo zaffe zingira mu sections bw'osanga amagye nagamba toyingira tomuwaliriza kuba tujja kuba tumaze omuwa instructions. Tulina ambulances 6 okuva mu Busalaba Mwekundu ne tuba ne Red Cross ne tuba ne UPDF choppers ziri 2 bazituwadde mujja zirabira busiika ezo zijja n'okuva e Mubende so tusuubira nti safety this time round tugikwasiza amaanyi mangi mwenna abo observing safety okuba nti tuva mu ngalo mutuyambe mukubira mangu esimu oba okubira omuntu omulala yenna tusobole okulaba nti ekizibu ekyo tukimala omusawo n'omwagadde abagenda okuvuga ku kkubo Subaru team mwegendereze nnyo oluguudo oliko patrols olutaddeko roadblock eziwera 7 kitwagala muleme kutuukawa Mubende muvuge mpola mu time yammwe mmotoka zikeera saa 11 mumukeere saawa 9